Atulaba atukulamusiza nnyo ku Beg TV, TV eyo ku mutimbagano. Ogenda ku YouTube olabe programu ezinyuma. Olabe abasajja abatatya kwogera bigambo bituufu era bibakkiririzaamu. Programu ensonga mu ddiiro eba ya byabufuzi, ebaamu ensonga ezitukwatako naddala bye twogera ne bye tuwulira. Tuline chairman erinnya ekyo kyo yakyesigaliza wadde ng'ate sayidi eno ye ssaabawandiisi w'ekibiina kya Jema omukulu Katerega Muhammad. Sooka obuuze ku balabe baffe ate tugende mu maaso. Abatulaba omusana gwa leero mbalamusizza mu linnya lya Mukama Katonda ow'ekitiibwa. Eneebaza nnyo emirimu gye mukola okweyimirizaawo n'okunyumirizaawo eggwanga Uganda. Ensaasira nnyo abalina obuzibu bwe mufunye. Njagala nsaasire gye mukulu ampa omukyala olw'okufiirwa omwana odono wange. Kibi nnyo. Yafiiridde awo mu budde kamweso yambuka oti okugwa ku ttula. Yabadde mmotoka nga mmotoka emuli maaso loole eremererwa nedda emabega n'emulinya n'asaanawo. Kibi nnyo. Akakoona ako si kalungi. N'ekyo nsaasire nnyo mukadde waffe n'abakwata ku famire eyo ate n'abalala mikwano gyange abafunye obuzibu namwe mbasaasira, abalina ebirungi bye mwafunye mbasanyukirako. Erinnya Katerega Muhammad, ssentebe yawummulawo Komansimbi District Local Government. Weesigaliza erinnya. Secretary General Justice Forum Jema, Director of Komansimbi Secondary School ne Junior School Komansimbi. Emmwanyi nkulaba ogigaba. Ndi mulimi wa mmwanyi ate nga nakkiriza okusiima kwa Ssaabazadde Kabaka kwe yasiima Uganda tugibunyise emmwanyi. Kati mulimu gwe nneewa buli lwe mbaako nekyenfisiza tukulaba nti abantu baffe mbateekamuko, mbasigamuko. Obagattako. Yes, basobole okubeera nga batuukiriza ekyo Ssaabazadde Kabaka kyayagala tubeere mu Buganda muno. Ensonga gye tuliko mu ddiiro yammwe bannabyabufuzi bigambo. Museveni mwamuvaako mwatandika kwerwanyisa mwekka mulwanira bifo oba muvudde buvi ku mulamu? Ndowooza nti nze nali mwana muto, kitange mu myaka gy'ekinaana ya UPC nga mu kulonda okukwaliwo mu kinaana nali Kalenzi Katonyo naye nga ntandise okwawula obuugi ku mata ekirungi n'ekibi. Kitange ne yeesimbawo kansala olugombolola y'ekitanda era ne mugoberera engeri yakolangamu emirimu gye okuweereza abantu. Ebintu by'obukulembeze bino bantu tebagwamu bigwe. Abakulembeze babateekateeka kumbi kuva mu buto. Kubanga nze obaolya kitange ina kyeyandabamu bwe babanga agenda mu mikolo gyabwe egyo egy'ebyobufuzi tugende namuwerekeranga nenkwata akasawo ke. Omuwagizi w'omupiira naye taleka mwanaka. Exactly. Nenkwata akasawo ke era mmanyi bangi abantu kitange bye yakolagananga nabo mu kiseera ekyo. Era nzija okwesimbawo nga kitange amaze okufa naye ate ku linnya lye kwe nalayidingira. Ekyogeza bwe nagenda e Bulenge ne neeyanjula nti nze Muhammad Katerega mutabani w'omugezi Musa Katerega nti kansala waffe ono eyali omusuubuzi w'emmwanyi. Kale ebyokweyogerako olina bitono nga abantu bategeera famire mwenva, bategeera n'omuntu bwendi mu kifaananyi kye kike yali. Bakimanyi oyo omwana muteekete. Naye kati olwaleero omuntu bajja n'azina amazina ku stage. Omuntu bajja n'abeera wakisa nnyo ku kyalo, n'aziika, n'asima n'entaana, afuuka mukulembeze. Kati ebyo bireese obuzibu. Ate situamanya Museveni ki gwe tulwanagana naye gwe twala okugyako entebe. Kyogamba ne guno guliko temumutegeeranga. Bangi bannabyabufuzi tebategeera President Yoweri Kaguta Museveni. Museveni abantu baffe
tukulembeza nnyo obukyayi ne butulemesa okutegeera oyo gwetuwanagana naye. Mau yabalabula ebyobufuzi bya Komanyoko. President Museveni awandiise ekitabo Master Seed n'ebirala era bangi bamuwandiiseeko kano Meja Kazola yamuwandikako ekitabo naye ojja kwesanga nga abali ku ludda oluvuganya Abatutta obudde okusoma ekitabo ekyo ku bantu 100 abali mu opposition ojja kusanga abantu nga 5 ba 10 abafuddeyo okusoma. Ndowooza ali Dr. Kano Kizza Besigye gwe neekakasa obulungi nti yategeera President Museveni yani ne bwaba ayogera naye ne bwaba ng'ayogera ku TV enkyusa y'amaaso ne gestures gy'akola ategeeza kino oba ategeeza kiri. Naye abantu bangi abasinga tebafaayo kugoberera. Bagobereza obukyayi bwe bafunye ku muntu ne bababikka amaaso okumanya ddala exactly oli kikyakola kikyali. Ndowooza nti awo bwe buzibu bwe tulina mu opposition. Kyokubiri nti olw'okubeera nti tebamanyi mu President Museveni yani beerabira okumwaŋŋanga ne batandika okubeera nga beerya bokka nga boolaba ensenene eziterebwa mu ccupa. Ekiva ku ki? Kiva kubeera nti nno oli tebamutegedde ne balowooza nti omukulu ono wa Bege TV ayinza okuba nga ye Museveni. Ayinza okuba nga balaba ekikookolo ne baga Museveni wuyo agenda. Exactly. Ne bagoberera ogwo ne bagoba omuzimu gwa President Museveni. President Museveni yali eri atudde omuleka wali ali kakyayike yenywera ali mu kuteekateeka structure za kibiina kye n'ebirala. Okulonda kwero si wano mwenale mukwawedde. Yes. Era kwakulaze nti olwaleero bakulaga nti buli kyalo balinako abantu 3 mu abo. Kikulaga nti mu byalo 7,000 mu 2,226 ojja kusanga kati abantu abo be bateeseteese oba 50 nga bali mu bukadde nga 8 obw'abantu ate nga bwe tugenda mu kulonda aka bonna abantu abalondeera babeera mu range eyo. Kitegeeza bano be bamaze okusetinga ku kyalo ate ekikwewunyisa era bo tteeka beetaba mu kulonda eri asigalayo mwabo bennyini era mwe muva n'abo abatulonda abafunye abatateeseteese abafunye okubanga bangi abalowooza nga gwe balowooza nti opposition mu byalo eyo nga ebyokulonda babivaako ate siira kumagama labudde ninga katakiriziganya na NRM takiriziganya nene ebyokulonda yabikola bivaako kakati bano abantu ba NRM emitwalo 10,000 abo abali ku kyalo bo balonda ate mwe muva beyawuzaamu actually 3,000,000 ezigamba nti nti naye ono wadde waffe naye aluddeko nnyo akaloni bakasuule ne babawaako buwi. Yes. Kubanga bo abantu abo bamaze okubazigula ku bwongo ne babalaga nti okulonda kya mugaso. Tebamala okubawa obununuzi obwo nti okulonda kwa mugaso. Batuuka wano mu kulonda ne beesalirawo bagaa naye wadde gwe wandeese nondaga kino naye mu nsonga eno sikiriziganyiza naawe. Bw'otunula ebigenda mu maaso naddala mu kibiina ekikulembera oludda oluvuganya ekya Nuupu, tulina olugendo tukyavuganya oba twevuganya? Kikiri kye nagambye nti abantu baffe bangi President Museveni tebamumanyi bannamutegeera era tebafudde kumubeera nga bakola ki bamutegeera. Kati ebikolebwa olwaleero mu byobufuzi by'eggwanga naddala ku saidi eno eyaffe kibiina akabonero konna kakulaga nti tuli waliwo enteekateeka eyeddiza obuyinza ey'okusiguukula President Museveni ave mu buyinza. Recently baali basisinkanya abakulembeze mu Buganda bagamba tageti yaabwe yali abakulembeze 10 okuva wano mu Buganda naye ng'omukulembeze ali
nationalistic atunule eggwanga mu bugazi bwalyo yandibadde era akozesa omukisa ogwo okulingiza eggwanga lugiraga nti Mwacholi yeetaagayo abakulembeze 20 oba 3 naye yagamba Buganda kakati kikulegeza nti eri kyataddeeyo birowoozo abimalidde ku Buganda kati ate nga obululu bwa Buganda bwonna ne bwaba bufunye tebumufuula pulezidenti wa Uganda era tebufuula kibiina ekyo ekiba kiwangudde obululu bwa Buganda okubeera nga kyekikulira oludda oluvuganya kyekikulira gavumenti kawabe mu palamenti kawabe ku local government kubanga Buganda erina ba MP 109 n'oba wa ekibiina kya Jema bonna abo 109 era tekisinga tegenda mu kubeera nga yekulembera gavumenti wetaaga ababusoga Abacholi abalango kati nabali abali wabweru wa Buganda Central Region tebayinza tusaako birowoozo nga balaba ffe tweryanga obwana bw'enkoko ng'ensenene mu ccupa nga bwe twerya buli omu erwanyisa ginnaayo bali tebasobola kutubalamu serious manyi politics impression kijoowa abantu oyinza okubeera n'ensonga naye ekifaananyi kyotaddewo enyanjula gy'ojanjudde ekifaananyi kyotaddewo ne kikulemesa abantu okubeera nga okutegeera n'okuwa obwesige n'okyanooza nti ekiseera kituuse abakulembeze okubeera nga bajjire ku kakaawo we bali okubeera ne mpiiga n'embiiba ku bantu kubanga teriiwo gwe ne bemba sikwagala nnyo sirina busobozi na buyinza bukujja mu Uganda era sirina busobozi kulemesa kubeera nga weesimbawo kubanga semateeka eriteeka omukisa ekola ki bwe mba seesimbiddewo mu jjemba nja kwesimbawo nga independent exactly kwegamba n'olwekyo tuleke kumala budde buwanvu ku bantu sekinoomu olw'ensobi ezo baba bakoze ntera nnyo okuwa knowledge eri abantu abampuliriza nti musobola okugenda okuyigga empologoma nga bamazeeko embuzi zammwe ente eziridde enkoko buli kekwata kekola ki naye ne mulyoka mumanya nti yawumuliddeko mu kasakaawo ewujjaddeko ne mwekunga ne mutega ekitimba baba bakitega basimba omuti mu ttaka nga nno mugumu yesu okusobola okubeera nga ekitimba ekikola ki kinywera kakati nkwekaka okusimba omuti ogwo omusimbi w'omuti n'avaamu omukka oguwunya kakati bano bonna abadde bamwetoolodde ne balyoka baleekanga benkokola kirabala n'omugwagwa atabangudde embeera kati mukuleekaana okwo ensolo eri empologoma ezuukuka bweteeberamu yalugenda era egenda okukuba ekitimba nga sikinaba kugikwata siba na kugikwata egenda nakyo netambula nekola ki egenda naye bweteeberamu bweti kibula nti abamu abantu banyigirizibwa mu mbeera ey'okwekaanira ku kizigo ey'okufa ku biwunya kifo ky'okulowooza ku nsolo eri tugenda kugikwata tutya era ntera nnyo ogamba abantu nti bw'oba onooyigga ensolo enkambwe togyeyoleka mu bwenyi oyita bbali oyita mabega eno oba n'ogikwata omukira kati bw'ogikwata omukira n'ogunyoleza tesobola kukutuukako wekyukira eno ekyukedde eno bweti nga nawe otambulodde eno nga nawe kolaki tesobola kubeera nga kolaki kati mwabaludde oluvuganya kati mugigoba mutya mugiva mu maaso mugiva mu bwenyi era kyova olaba nti abantu bangi bw'obeera omukulembeze oteekwa nnyo okupima ebigambo by'oteeka mu bantu by'ofulumya gwe waŋŋamba wano nti omukulembeze waliwo okuleva kwotuuka nga toyogerayogera nnyo exactly kubanga ebigambo by'ofulumya ng'omukulembeze abantu bo abakukkiririzaamu ebeera
bakifuuse kiragiro bwebera police oba neteeka kakati bwogenda okukizoya nti wafulumiza kyadde kifu okaluubirizibwa oluusi okuddayo eri abagoberezi baga nti abo yabadde ki ate ffe tuba twaga tutedda ne ku big media exactly nga kitambudde wano naki nawali kati bwolaba ebintu ebimu ebitambula bibeera nga bikwenyamiza n'ogamba nti oba oliawo abaana baffe betuzadde be banaasobola okubeera nga kubanga eno generation yegenze tesobola teriyo olutalo olulwanibwa munwana efanagana nga ffe gitulwanamu nsolo mugiyiga mugiva mu maaso teruliyo ffe obusiraamu tukkirizaamu nabisosole tugamba nti entalo nkwe era asinga okukola olukwe olulungi yateekinga olunaku yasooka yabeera omuwanguzi bwemuwoza gundi yatulyamu olukwe nga lwe lugero lwe luli olugamba nti ew'omuti be baba baseka ng'ew'omugumu bakaaba kati obwo obuzibu tulina mu ggwanga lyaffe Uganda ate nga abantu bangi mu byobufuzi abo banga wasuze nabo mu nnyumba nobaka mu kitanda kye wansi balogootana bifo tebalogootana kujjawo tebalogootana nakasero balogootana bifo mbeera singa enkya alota ali mu palamenti alota byebimu byebalogootana teri alogootana kulaba Museveni nti akoze ki kyagenda singa bwe guti bweguli wandibaddewo amaanyi agawamu awo wenyini mbadde njagala okubuuza nti ku mulundi guno bukyanga tuba na mikago tukyasobola okuddamu n'okuba n'omukago gw'ebibiina nga tugenda mu kulonda ffe nga jema kusinza ku National Executive Committee eyasembayo nga 28 twasalawo tugenda kukola mukago kamuvuge kamu katuvuge tuliko kubanga byetutendeka abantu abalala si batendeka basically jema etunuulira nnyo ekigambo ky'empisa n'obuntu bulamu kubeera nga kiyingira mu by'obukulembeze bw'eggwanga mu Uganda ate bo abalala boogamba nti bifo oba bwe basigenze at least byonooneka bwe sifiirwa bwe sifuna nfiirwa ensi eno ekola kyesaanawo awo ffe si we tuli sirabawo kabone konna kalaga kwegatta nti wanyinza okubaawo okwogerezeganya n'obaawo eddoboozi eryawamu kati twala ebyokulabirako wano mu byobufuzi bya Uganda ebyopposition abantu bangi bakkiriza oba banyumirwa nnyo abakulembeze nga owakira municipality Ssemujju kati bw'olaba nti ebibiina bingi biyaayana bagamba nti ffe tuli kuzimba kibiina tusobola kuzimba kibiina kati ekyo kiba bubaka bw'ofunamu kiri ekyokugyawo president oba NRM tekikyali nsonga mu nsonga ensonga eriwo yakulaba nti ekibiina kikola kino kibeerawo kifuna ababaka bangi kisobole okugenda mu maaso boolyawo n'okubeera nga kifuna emigaso egiva mu gavumenti olw'obungi bw'ababaka abaki oba olina muki mu palamenti kano kankakubuuze nga bwe kali kubanga oli mumanyi wange mu byobufuzi n'endaba gy'olabamu abantu ebintu ebibadde ku kitebe kya Nuupu nga omubaka alumiriza mubaka munno be yali omukulembezeewo nti abo be baatusibye tuliwa bitegeeza ki ebyo wabitegedde bulungi gwe bannayuganda bamu tebaabitegedde gwe mumanyi waabwe kya mukisa mubi nti abantu basobola okuddaawo ne balowooza nti bannayuganda tebakola ki tebategeera oba tebagoberera ebintu ebyaliwo ng'abakulu abo bali mu kkomera mukyali kuluka omanyi bino ebintu byammwe bino bizibu nnyo owali mwami Google oyo teyeerabira atereka kati mwaleeta simanyi YouTube simanyani biryo tosobola kukola ki
Ekyo gyagamba nti ng'oli mukulembeze weetaaga ekyo kubeera ng'okimanyi era okitegeera bulungi. Abantu bano basobola okuzza obutambi era musobola okutuyamba ne muzza obutambi bw'abakulu abo bonna nga babadde ku stage, abaali mu kkomera nga bafulumye n'ebyayitawo awo omwezi gumu ebiri, n'abakulu ababatwala bye baayogera, ensi n'esobola okubeera nga eyawula. Kugamba kinkola bubi nze ntera okubeera ku TV n'abaana bange nga tugoberera ebigenda mu maaso. Naye mulimu ebintu ebineemeza nga sisobola kubinnyonnyola abaana bano babitegeere bulungi, era nga simanyi bo eyo gye babeera mu bisenge byabwe nga nze nnyingidde mu kyange mukyala wange biki bye boogera ate nga bakulaba naawe oli mu byabufuzi. Exactly. Kati n'olwekyo tukyalina obuzibu obwo, oba ggwanga kiri tuzimba simanyi, era tusuubidde nti kubanga abantu abamu bakola ebyo bakola nga balinga balowooza nti Uganda egenda kusalawo 2026. Uganda bwe banaaba tibagenze mu bukulembeze, Uganda ejja kuba nga ekola ki esanawo. Mukulembeze ateekeddwa okubeera nga mumanyi ku buli nsonga. Kyova olaba mukulembeze ate okubeera nga nze nabeya chairman LC5 buli lunaku lazima nga mu ofisi yange nsanga mawulire bagatadde ku mmeeza gonna, nsooke nengayitamu lukwakwayo okutandika ssaawa 3 nendyoka ntandika okutuuza meetings n'okusinkana ba technical staff naye nga maze okumanya ki ekiri mu ggwanga. Kati naye abakulembeze baffe abamu tebaalitwala budde obwo kumanya nakumanya ndowooza z'abantu. Ate si kituufu nti buli kintu kyonna omukulembeze ateekeddwa okubeera ng'akyogerako wadde nga akimanyi. Ennaku zino neetegereza ebintu 3 ebituleetedde obuzibu: okwagala, okumanya n'okutegeera. Bigambo bino 3 naye nga biriko obulwa bw'okwagala. Omuntu bw'ayagala ennyo kumubuza okumanya n'okutegeera, ne bw'aba amanyi yeerabira byayogera, ne bw'aba ategeera awuba olw'okukola kyokwagala. Kyova olaba nti ogenda ne makomera n'osangayo musajja wa myaka 55 nga bamuvunaana omusango gwakweka kati akaana ka myaka 7 naye nga yakabeera mukomera n'omwaka gumu bumu, naye ng'awezezza emyaka 66 ng'akimanyi nti omwana emyaka 7 talina kkubo. Musajja mwakola ki? Mwayita. Kati ki ekyamukozesa ekyo? Kwagala. Oba yagenda bamusawo Omuganda namugamba nti bw'ona okikola ojja kufuna obugagga olw'okwagala ensimbi, n'agenda nakola ki? Nakikola. Ne kimwerabiza okumanya n'okutegeera, n'agwa mu buzibu obwo. Ndabamu n'ababyobufuzi bali bangi abalina okwagala okungi nga kubikidde okutegeera kwabwe n'okumanya. Ennaku zino abamu baziyita nammandwa nti nze nsabira mmandwa gundi, nga kwerabiddwa okumanya n'okukola ki? N'okutegeera. Tebakyalimu kumanya, tebakyalimu kutegeera kwonna, wabula balina kwagala kwokka. Naye nga okwagala okwo tekugenda kubasomosa mugga. Twalisoma mu primary eyo, ndowooza ne mu secondary twasoma katabo ka Matyansi Butyampa. Abaana bakola olulimi Oluganda ndowooza bakamanyi bulungi. Abatakamanyi mukanoonye, kalimu message nkulu esobola okutuyamba okutegeera bwe tutambudde ne bwe tusobola okutambula ne tuyita mu bizibu tulimu. Omufunze Matyansi Butyampa yali musajja nga muwagufu w'amaanyi era nga ku kyalo kwa Wangali abamutya. Yali yeemanya essajja. Kakati yali ava ekooki eyo yaliko munne egolooba we baatambulanga. Naye waliwo ekitundu baatuga bamanyi nti abo ekibira ekyo tebayitamu kiro. Kasaza zola saa 12 ng'otuula onoonya wakusula. Ng'onoonya wakusula. Naye alina akabwake akatono mu maaso nga ke kakulembera mu luguudo okusagula, kugoba emisota mu luguudo, ng'alina ne madongo enneneko ekola ki? Security.
mu security mabega ne kati munne amugamba nti naye wetulagaawo nga okutta akazikiza tetukirizibwa kutambula mu kuyita mu kiro nabwa jjawo obutitiizi mutera nabwa jjawo obutitiizi ono yegoloba natta ku bigere n'asirika nansi n'akulembera n'agenda agenda okutunula nga munne tamukola ki ye n'agenda mu maaso aba akatambulako katono n'asanga omusajja omutemu kali butemu bibaawansiganyaawo wetaaga agenda akasoma katabo kali naye ogenda okukyenkya nga Matyanse ali mu nkanga nga bamutemeeteme bamuze okukola ki kumufumba kakati bannabyabufuzi oteeka okumanya wa olina okuyitira mu budde ki kyenagambye nti President Museveni tututte budde omuntu ne bw'obeera nga olwanagana naye olina okumusoma n'omanya ebintu obwongu n'obugu bwayiseemu bakugamba nti bwe baali mu byokulwanyisa bota General we bamukwatako ne Jimmy Muhezo we bamukwatako ne babatwala e Karamoja gye babasibira naye baavaayo batya kuteesa sikwali kuteesa baatoloka baabatolosa naye nga ani abatolosa wateeka okubeerayo omusajja gwe baali bawuliziganya naye otegeera basajja bange bayambe kakati gwe buli muntu ali mu struggle ya politics gw'otakkaanyiza naye n'omunyonyonsa n'omusinisa ebinnyo yabagambye abakyawagira Museveni muli basiru nnyo statement nayo omukulembeze wange yeetaaga agyebuulirireko kubanga yeetaaga okugyebuulirawo asobole okubeera nti nno abantu mutegeera bulungi naye oyinza okuwula n'abantu abakuwa escape route nga gibadde giwunye olw'enneeyisa gyokola ki gye weeyisaamu era nti Katonda tuwa okumanya n'okutegeera nze bwe mba sikkiziganya naawe nga nakuba omupiira tusobola n'okusiba ffenna nga tutudde naye bw'otuuka ku geeti wali nenkola kyeregedde okubeera nga kola ki nga nkola okusobola okubeera nga ntuukiriza byeneetaaga gwe tiweetaaga kumanya nti nze ndi mulabewo kubanga bw'onoomanya nti nze ndi mulabewo tojja kutuula n'amazzi ge wandibadde onywa nga tojja ganywa ate tojja kumanya bikulimu kubanga embiranye eyoleseddwa ewaffe gye nakulira taata wange yalina kalenda yalina eŋŋombo ng'egamba nti aliba omulabewo akusooka mukwano ogenda okukimanya nti gundi guntasobola nga lwayaba olwekyo gyagamba nti mikono gyange bali mu byobufuzi ebyobufuzi kibibeezaamu twala bukulembeze na buyinza bwaki bw'eggwanga wadde tuba tusanya byabufuzi bino nga tebiriimu mundu naye tekubiteekamu amagezi bawandowooza nti abakuba emundu bokka be beetaaga okukozesa amagezi ate nti nedda okumanya banaakola batya mbuuki naki naye naawe ali mu byobufuzi bino weetaaga okubeera nga oteekamu obwongo n'amagezi ag'enjawulo okusobozesa puroguramu yo abantu bano okubeera nga bagitegeera bulungi bino bye tukola ennaku zino ebyokuvuma abantu bya kiseera buseera era bw'otunuulidde nti abantu bagenze badda mu mbeera zaabwe ez'okutegeera abantu bangi bagenze badda mu mbeera zaabwe ez'okutegeera leka kutiisatiisa sikutiisa era bwe mujja biraba nga tugenze mu kalulu ng'abantu bangi abadde ne tutumu
Tetuze mu nga tebalina muzinzi nga amaanyi gaabwe gabadde masanyalaze nga gavudde amaanyi gaabwe nga gabadde kuvuma bantu ng'abantu tebabawadde bwami. Basically bannayuganda muteeka okukimanya nti mu lutalo luno olw'okulwanyisa pulezidenti yo Museveni abantu bagenda bashifutinga bushifutinze. Bw'otunuulira 96 omugenzi Ssemwogerere yabeerera weesimbirawo nga yakulembedde opposition n'otunuulira n'abantu abawagira Kano Dr. Kizza mu 21 yes olaba nti abantu basenguka busenguse ne bagenda Besigye abaave wa Ssemwogerere exactly era olaba percentage tezakyuka kinene nnyo era bwe bityo byali mu 26 nga abantu abayanira enkyukakyuka era yenamba ogiraba era percentage Mwami Besigye yagiyita abadde nga muyita political capital nti political capital we nga mukutte amunywezeza tamala gayuuga era olaba ne 11 ogenda mutunulire results ezo mutunulire percentages mwaba mawuli muyambe ku bantu okutegeera kino emyaka bekibezigyetwaki kakati abantu batuuka ne bagamba nti Besigye tekyasobola kubeera nga tutambuza ne wajjawo omwana omuto Embula Kalevu ne bamwesiga ate wano e Buganda ne wabeera nti emyaka gibadde gyetoolodde okuva ku Ssemwogerere okoma ku mayanja mu 21 nti wannabaawo wano mu Central afuna amasanyalaze kujja kubeera kolaki kakati olw'okubeera nti beesi ya opposition egenda shifting eri wano omwana bakola ki twamwambala mwamutika olubengo twamwambala nti mutika oluki olubengo naye kinyinza kutegeeza nti era abantu banaakizuula nti tagenda kuggusa bwanajjawo omulala era nga bakola ki bwanakizuula nti bwemuwa penalty akuba mu bire bajja ku shiftinga baveeyo bagende waki bagende awala kati ekiseera kiyinza okutuuka mu Uganda eno nga bw'ogirabye emyaka 40 President Museveni nga agikulembera agifuga ekiseera kiyinza okutuuka mu biseera abo bijja mu maaso nga Uganda yeetaaga kufuna gavumenti ya kipooli ya national unity gatta obwongo kuba kyakabi nga wano mu kitundu kyaffe ekyawano tetulinawo bakulembeze nga tulaba abakulembeze basobola kubeera nga bonna mwabategemadde enteega mwabajjako emitwe biwuduwudu kati bwe baalwana olutalo lw'omu nsiko ne luggwa abantu baali bava mu biwundu waali weetaagawo gavumenti muzaŋŋanda ereeta munota era ojja kwesanga nga kyali kizibu nnyo okubuuka abantu bawano Bassemwogerere Babumayanja Bakafumbe Mukasa Basendawula era Bamayanja Nkanji kubanga abantu baali abo bateekedde nga tibakozeeko nga ne gavumenti aleese gavumenti Yoweri Kaguta Museveni akimanyi nti abantu bano balina obumanyi naye kakati mwe mulowooza singa embeera eyo ekomawo kubanga kyagireeta luli kisoboka okugireeta n'olwaleero era obubonero bulaga kyoluvannyuma emyaka gino 40 ate nga birabikako ne mawanga amalala genda e Sudaani olabe genda e Libya genda e Baghdad n'abalala abakulembeze abaluddewo envaawo yaabwe oluusi bwe batebadde mbi obukadde buno ne bukola ki abaddewo okusikaawo kati olaba naye NRM yennyini terina nteekateeka etegereka eri abantu bonna eya transition okuva mu musajja mukulu okudda mu ki muntu omulala wadde waliwo obone wadde bulaga nti waliwo abadde asuubira oba eyeteekateeka naye era amawulewoozo gawulira eyo wansi mu bakigattu gye tubeera mutujooga kati ebyo bisobola okuleeta obutabanguko nga musajja mukulu abadde bamukwatira ensonyi ng'avuddewo
abadde bamukwaddira ensonyi ne baatula kibaatula ne kivaamu okubagana ebikonde ne kivaamu okuyiwa ekintu kati ekintu bwe kiyiika ate nga ffenna interest yaffe sigala eri emu nti ya Uganda kubeera ng'ebeerawo kitegeeza munamba muyina okujja ku mmeeza waba bantu batandika okutunuulira nti ani wano mu Central anaayogera abantu ne bamuwulira tugende Lubaga Semogere gyali kati ani Semogere w'olwaleero tugende mu Greater Masaka ye Buddu waliyo omusajja ow'ensuliri mu Mayanja Nkanji yuke Mayanja Nkanji yali mu lutalo luli kituufu otegeera kati ani Mayanja Nkanji wa Buddu ebyo Busoga baaliyo bakirunda kibeidinda baani abali intact waliwo kati aboogera mu Busoga abantu ne bawulira otegeera naye mu Buganda gye bujja ani nti oyo yabba ani oyo yatusibya ani n'olwekyo mulekere okuzanyira mu biseera by'abaana baffe ebyolwaleero n'eby'omu maaso omulimo gwe twetuma kubanga niteri antuma kujja mu byabufuzi bino wadde nakule wakanga ndaba weebiri naye tebabikulamiranga si baganda bange bonna babirimu naye gwomu nze ndi omu gwe weewadde era n'abaana benzadde nza mulimu omwana omu ali interested obina abalala tebali bali ku byabwe bali ku masomero balina galya tiya gaasi tebabyetaaga kati ate omuntu bwebanga bakuvuma muli ku ssente zaffe batubba abo ng'amaanyi omwana amanyi engeri gyemutuyanamu aka kati abantu batali serious nga bano abazongomaali kati nze mbigenda mukulamuki oteeka okubeera mu byobufuzi ba Uganda ng'omaze okudevelopinga hard skin nti ojja kusobola okubeera nga absorbinga ebirungi n'ebibi ebibiina byabanga n'amatendekero baakusitulanga kateregga ne bakugamba genda ennakawe wa Mwami Gundi ye mentawo bikyalimu mu bibiina ffe kankubuulire yamentalinga ng'omuzikiti gumentalinga kanisa ementalinga kankubuulire uffe bamaji mayanja bano Kibirige ba Imam Kasozi ako ba Professor Abbas batukwata nga tukyali Makerere era ne batandika okutulaga ekifaananyi kya Uganda ekyawamu era batulabira nze nali ne Dr. Mpeza Mihigo Jamilu Senyonjo n'abalala ne batwenkalaginga okuwasa wabweru wa Buganda mu kiseera ekyo naye sikimanyi nakitegeera luvannyuma bo baali batulira Uganda eno nga bamanyi mu kiseera ekijja bagenda kuteekawo bagenda kuyingira byaki byobufuzi kati nga bw'owasa omukyala nga bwe nawasa Esebei nti bwe tunaba twagala ogenda okuba olukuŋŋaana Esebei tuyina famire ya Mwami Gundi era mu 9 beguti bakola ki begwali ogenda eyo ebujolo eyo naye tulina munaffe yawasaayo mwena mwagenda mwegabanya kati abantu abalabo ebintu babirabira wano kumpi ne batamanya nti Uganda naye bali bwe baava eri bajja wano omulimu gwe basooka okukola gwali gwakuwasa mu buli liigi nkitegeera luvannyuma nti abasajja bano balinamu interest balinamu ekigendererwa ekyo okyokubeera nti nno wakati nzibe ngende Esebei bandabanga mwana waabwe era bwe twali mu parliament juzi nga noonya akalulu ka East African Parliament be baasinga okuwagira bampagira ate abawano ne bakkuba okitegeera kakati eggwanga ebintu bino tubiruddemu abantu babituteekamu nga tukyali tubikuliddemu era nga tubiraba twandyagadde kubeera nti nno eggwanga lino tulisaanyaawo mu bintu ebitategerekeka bulungi nga tumaliriza